Mukulu bazanya nengo. Wanjisebo. Ekikumpisizza. Esebo. Nina omulimu gwe njagala onkolere. Mulimu ki mukama wange? Omulimu ogwo nina omuwala eyantuusako obuvune. Sinakindi yali ayagala kunzija mu bulamu bwa nsi eno. Muwala akyoyo sebo. Omuwala oyo bisirikirwa. Sooka osirike tewaliwo omuntu yenna wano. Oyinza okwogerera ewali omuntu n'obutufuna obuzibu. Teweeraliikira tewali muntu yenna, bonna abaawo bagenze dda era tuliwo waabo bw'ababiri. Bisirikirwa? Bisirikirwa kyoyo? Bisirikirwa oyo amazima naye gali nti manye erinnya eri lyabisirikirwa. Tobanga ogamba ono muwala wa Lukalambuzi, omuwala omuddugavu. Yooyo omutegedde. Yoyo yennyini wategedde dda. Omuwala oyo kyeyankola njagala akisasulire. Sinakindi ekyo kyeyankola njagala nsinzeewo ku ekyo kyeyankola. Mukama wange watuuse dda. Obwo bwe buzannyo bwange. Nze nga nkaabiza ensi amaziga. Nze nga mbonyaabonyeza abantu, ntulugunyiza abantu n'okutta nzita. Mukama wange akakalimu kompadde ku ddakiika nja kubeera nkamaze. Nze ondaba sente eyange eva mu kubonyaabonya. Nze ntulugunyiza abantu, ensi ekaabya amaziga ku nze. Mukama wange na sikulu fiizi w'abaana bange gye mujja mu kutulugunya abantu, sente ezirabirira ewange wonna nzijja mu kutulugunya abantu. Era otuuse mu kifo eki, otuuse ku muntu omutuufu. Nze omulimu gwonna gw'oyagala Mukama wange ngenda gukola nga bw'oyagala. Wabula kati Mukama wange kyenkusaba njagala bikozesebwa. Ebikozesebwa nga ki? Mukama wange njagala y'akakookolo. Akakookolo ako bwenkebikka tewali n'omu asobola kuntegeera. Kuba omuwala oli amanyi singa andaba n'antegeera omulimu guba gwonoonese. Akakookolo kannyamba bulungi okwebikka omuntu n'atantegeera. Njagalayo Mukama wange n'ekikooti ekinkuuma figa yange obutategeerwa muntu yenna. Figa omuntu bw'agitegeera nti oyo bazannya nengo, omulimu guba gwonoonese. Njagalayo ebibutusi ebibikka ebigere ng'omuntu tasobola kulaba kigere kyange nti ekyo kyabazannya nengo. Mukama wange njagalayo giravuzi. Giravuzi ezo zibikka engalo zange omuntu natasobola kutegeera nti ezo engalo za gundi. Mukama wange ekisembayo njagalayo epiki. Piki eyo ffe abatujju etwanguya mangu nnyo. Kasita okola ekikolobero bw'oti okwata piki yo ng'ovuga ng'odduka. Oddukira mu bunjubunju ne weekweka poliisi egenda okujjaga obuzeewo dda. Kakati nkitegedde naye ekibuuzo kiri nti ogenze n'oyogera ku kya buutusi. Kyokka ate nkulaba oli mu buutusi ezo tezimale kukola mulimu. Mukama wange zino buutusi ze nyambadde nyina oba olina okumpampya olumala ozikozesa nenzisuulirawo zineeza ng'ate bwe nzisuula olwo naasigala bwereere. Okay. Kale ekyo nakyo nkitegedde. Zo sente zeetaagisa sente mmeka? Mukama wange neetaagayo sente ezisookerwako sokumpa $300. Kale omusaala gw'ogenda kukolera sente mmeka? Mukama wange omusaala tetujja gwogerako kuba nsobola okukusalira sente ne zibeera oluusi ntono, oluusi ne zibeera mpitirivu. Kati omulimu mala gumaliriza n'olyoka ompa ki? N'olyoka ompa sente. Mukama wange gwe sooka ompa $300 nze omulimu ngutandika olwaleero bwe guggwa nga nzija nga tutegeeregana sente ezidda. Okay. Naye mukulu bazanya nengo kugamba ebigambo bino wammanga. Njagala obeere musajja mwegendereza nnyo. Tosuula siteepu mu kubanga okola omulimu guno. Saagala bamanye obuvune bw'ogenda okutuusa ku muwala oyo nti nze mbumutuusizzaako. Njagala ekyo obeere ng'oli mwegendereza. Mukama wange ogwo gwe mulimu gwange. Ogwo gwe mulimu gwange. Omulimu gwenkola bulijjo gwe njijjamu sente ezimbeezaawo sisobola kugulagajjalira. Amaawo nkutegedde kubanga ebintu ebyo byonsabye biraga obukugu bwo. Kaakati nze kankuleetere sente onkolera omulimu gwange.
Kulikayo. Mbudde nnaku. Wandisi wano ng'omutima tegundiimu nga gundi ku mutwe. Engeri gye bagenze emisinde kiyamanya abadde agamba ki? Ensi eno kiyamanya badde aŋŋamba bino eby'okukuba ennyumba ya Mariya. N'aŋŋamba kyonna ekituuka ku nnyumba kekakutanda n'okikola ogenda mu mbuga z'amateeka kuvunaanibwa. Oba ekintu kyonna ekigituukako ng'obunaanyizibwa. N'aŋŋamba ne bw'onooba si ggwe ogimenye naye kati ke tufunye information oba kiro kya leero oba kyaddi kyonna ekituuka ku nnyumba ggwe nga nsongamu bw'ati. Takomyawo n'akubira DPC n'amusa Cloud nga mpulire, n'akubira OC station, n'akubira OC operation, bonna ne bampoonoola. Naye kaakati kye neebuuza chairman yaggyewa information ekwatagana n'ensonga ezo tabanga Mariya ye yatuyiseemu akanaana. Kaakati mu kusoberwa okungi n'okunoonyereza bannange ensinzi abavubuka bano be nayogedde nabo be nawadde ngambye okwasa ebijambiya n'ebina ebyensuluulu n'ebyombo mwe muli omuvubuka eyasuubya n'agenda n'abulira chairman n'ebirala. Kyokka ng'obwedda tuteesanga tuli kimu. Kasi tugenda kukola ki? Tugenda kukola luti okwetakkuluzaako Mariya. Kuba kati olaba kati erulenzi mbadde njagaliza ennyumba ya Mariya okugwa ku ttaka. Nti ate okumpoonyinga kuba ntaddeko omuntu atuukira okugamba mbu ne bw'onooba si ggwe akikoze naye ffe tujja kumanya ggwe. Kati ate kinyetaagisa ate tugenda kukuuma nju ya Mariya. Era kakati ekiro ky'olwaleero kye ngenda okukola nina kufuna kijaketi kyange ekyo ekiteekeko nde nsule wali ng'akuuma ennyumba ya Mariya kubanga mulina. Osuleyo ku nnyumba? Awo biba birimu ebyavugwa okugenda osuleyo ku nnyumba ng'okuuma. Awo tugende tugikuume babiri. Sisobola kulekerera. Ate kakati bwe kibanga bituuseemu kuba nti ate tugenda ffenna ate kati awo waakiri tubireka. Kuba kati ate oleka eno fembi tuve wano tugende tudde ku ya Mariya ate nefune obuzima. Kati awo tubireka kuba kati ekituuka ku eri kiba kitutwaliramu babiri nze naawe kituvunaanyizibwako babiri. Kati Mariya tugenda mukola tutya? Simanyi kati. Kyamazima nkooye okuntambuzanga nkooye ku sente zange zinakera ku maca n'enkuola ono naye ontambuza ku maca kawungeezi nze nampulira nkooye kwegamba otuukiriza olugero olugamba nti goola otudde omubanja oyimiridde. Sente zange nazikwata n'enzikuwa ng'olina ekizibu ng'ongamba omwana wo omulwadde n'enkwata sente n'enzikuwa naye ontambuza ku maca n'akawungeezi bwe mba sikunoonyezaako gwe toyinza naga nti onkubireko ku simu nti owaye nkutereddeko kano gwe wasirika busirisi nze nkunoonyenga bunoonya.
mukama wange sigaana kuwa sente zo era buli lwojja nange kinnuma okubanga sente zo sizikuwadde naye sente zimbula bubuzi sente nange nzinoonya ne zimbula naye nga mukama wange nsaba ongumiikirizeeko. naye kimanyi nti ngumiikirize bbanga ddene lyengumiikiriza gwe nawe teberezaamu sente zonna zikuwadde bbanga kiri emaze nga nkubanja ezo sente zo ngenda zikuwa olwaleero kuba nyina omulimu gwe nakoze ekiro era omulimu ogwo bwe nagumaze ekiro nenkomawo wano kati ngenda kunona sente ezo bwe bazimpa none sigenda kukola nkole olwo oluzino olututuusa wano njagala ofune sente zogende nazo saawa 10 bwe zinaawerera njagala obeere ng'oli wano nga sente zo nzikwasa ng'ogenda. bulijjo oba otyo bw'oŋŋamba n'oŋŋamba komawo ku ssaawa 6 komawo ku ssaawa 7 8 nenzijja ebimu by'oŋŋamba mbu sente tonaaba zifuna kati uyo ŋŋamba ku ssaawa 10 era ngenda kudda nga oŋŋambye sente tonaaba kuzifuna. Mukama wange sente zezimbula naye nga njagala nnyo okusasula era sente zo njagala nzikusasule olwaleero olekerawo okutambula. Sente zange zinoonye nga bwegambye ku ssaawa 10 bazanya nengusaagala ondeetere mutima mubi. Mukama wange emitima emibi njagala oleme kugyeteekamu. Emitima ebibi girekere ffe oba girekere abo abalina enviiri abalina ebyoya mu nnyindo. Nze kangende ngenda kudda ku ssaawa 10 naye njala bwe ntuuka bwe nti nkwasa bukwasa sente zange kuba nange nabe ngenda ozikozesa. Ssaawa 10 olukoona bwezi tugenda kundaba wano. Nze ngenzi. Bazanya nego saakutumako kuva wano ogenda kutta muwala nze nakutuma genda tulugunya butulugunya kati essaawa zino weesimbye maaso gange oŋŋamba nti mpa sente zange kusasule kuki mukutta. Mukama wange olwamaze omutulugunya nabadde muviira ntambula ngenda nze manyi kantegedde yagala okulaba nga mpita amannya bwe yampisa amannya nga siina bwe nyinza kwekwekera nga nyina kukomawo kumumaliriza nsobola okubuza obujulizi kuba yabadde ajja ttula okumba. Gwe mannyini bwe wali ova wano wandaga bulungi nti olina experience era ogiruddemu era nga action yonna gy'ogenda oteekinga teri agenda kulaba kati essaawa zino ŋŋamba otya nti omuwala yakuyita erinnya owulya n'omutta sirina sente zengenda kukusasula mukutta. Mukama wange najjeewo obujulizi bwonna namukutte ne mutwala ne muziika ekiro nga tewali n'omwamanyi. Gwe byonna by'oyogera nti wamuziika manya simanyi wabuza obujulizi teri agenda kulaba saba omuntu tomuyita nkoko omuntu tomuyita kawuka nti bakalinnyako ne watabaawo alondola nti ani yasse akawuka kano. Omusayi gw'omuntu kintu kikulu nnyo okiwulira bayinza okwanga n'essaawa zino kati batunoonya kati tugenda kwekwekawa. Mukama wange tewali atunoonya nze bwe namaze okumutta tewabaddewo muntu yenna gwe kyoba okola kwata sente zange ozimpe nze nve wano. Bisirikirwa nze saakutumako nti genda omutte bussi okiwulira ssebo era sina sente ze ngenda kusasula kati gwe ssebo otuukiriza erinnya lyo bazanya nengo anti engo bw'etakwagula ekutta bussi kati wakimaliriza omusse. Mukama wange sina gyendaga okujjako ng'ompadde sente zange bw'otazimpa olutalo lugenda kubeera wakati waffe. Gontabula okiwulira gontabula kukikola kye wakoze wandibadde tokola kikolwa ekyo okiwulira ati sitwandiyiza amagezi amala naye nga tomusse. Nze naawe ogenda kunzita gweyogera nnyo n'abantu bakutegeere nti gwe wasse. Omwana w'abandi ebyo byonna by'onyumya tebikyankolera makulu kubanga nze si bye nakutumye okukola owulira ye lwaki tutambula n'onviira sina sente ze ngenda kuwa siasobola kusasula okiwulira. Mukama wange nze sente zange ojja zimpa nze sikolera bwereere kati nange era kuntuusako obuvune ogenda kunzita kale nzita nange nzita tufuka abantu babiri kubanga bisirikirwa bamussa ate nga saakutumye kumutta nange nzita manye nti nange ngenze. Nkubulidde mukama wange nze okutta tekundinamu buzibu bw'oba oyagala kufa nsobola okukumalawo era bwe mba nkuse temmere tegenda kunnemera ku sowaani mu kubanga nnakusse okutta kya bulijjo nkikola buli lunaku. Byonna byogera temukyali makulu wandibadde otambula n'onviira kwanza sigenda kusasulira sente sina sente zenkuwa ate naziwa ku musango kuba obedde tuli mu musango owulira olunsuddemu kubuulire bazanya naye kumanya byogera nnyo sikyalina kyakola oba bamanye bagenda kukumanya ate nze bw'olutalo lugenda kubeera bw'onooba tontuuzizaako buvune olwaleero nange bukutuusaako ngenda kubukutuusaako nze sikolera bwereere
tosobola kumpita mu maka gange ompite nkukolera omulimu nga nkukoledde bwereere olina okunsasula ebyo bikwatako ng'oba yafudde nze tebinkwatako nkulayina amazima ga Katonda mu ggulu okudda ku bbeeri ya mmange sigenda kuwa sente kola kyokola oba nange nfa unfe wana oli wamusse ate nga nakutumye mutulugunya okokola tetulugunya oba bantegeere siyagala kumanya owulira siyagala kumanya gwemanya nti omusayi gw'omuntu omuntu yeefiira okiwulira wamusse owulira batusiba abo bagenda tusiba babiri gweyase owulira gweyase ate gwe bagenda osinga okusiba tino owedde oba nzigwanzigwe ye lwatonviira owedde siina gyendaga ate nze neetumye gwe wantumye kati nade nyina okukola ekyo ekitutaasa okutaasibwa byonna nabadde nyina kumumalawo biki byoyogera ebyo nze tebikyankwatako ebyo byoyogera byonna tebikyandya owulira kati laba nno oloose kaki ati ngira kumalawo kale wanti omanyira kutta nzita nga bwe watta bisirikirwa nange nfe ati nze kwendooza okufa okulabika okuzanyiramu nze okufa okutta obusi omuntu sikirina mubuzibu oba nzita ye nzikiriza oba sisula ondekeyo kwanti gwe amanyira kutta nze bazannya nengo nzita era nina obukugu mu kutta saba naawe ojja kufa olowooza wano mu ttaka gye ngenda okuyingira gwe tojja kugendayo beera ku nsi ogikungule ogigaggabalireko otte bonna abotta saba naawe oluvannyuma ojja kuliyingirira sooka olaame kuba olwaleero sina byennaama biki ebyo ngamba okulama sina byennaama kuba olwaleero abaddewo basiibule sina sente ze ŋŋenda kukuwa sina okiwulira takwata makubo go tambula onviiri Kyalabagala ensula otukidde mu kaseera akalungi kembadde nkwagalira okimanyi nti nafunye amawulire Sultani yakomyewo olimba mwali mu nju ate mwali taliimu Sultani yakomyewo naye nnoonyeza wonna wensobola okuba nga mufuna taliimu nkubye amasimu mu b'eŋŋanda buwaluddawo mu mikwano gye Sultani taliiyo oba nga bate banaakumulaba olimba naawe ebyo biboozi omusajja ava atye Bulaaya n'akomawo natatuukira mu maka ge kati kyagala ogamba nti aliwa yabuze toga Sultani omusajja omukulu yabuze tamanyi wano maka ge olimba omusajja tewawulidde bituufu omusajja talinadda ajjukira abalina kusooka kutuukira waneeno mu maka ge n'alyoka atalaga ku kyalo n'abuuza ku batuuze ne tumubuuzaako naffe abaagala okutunyumiza ennyonyi ebeera etya biki ebiri e Bulaaya tumusanga wano n'atunyumiza n'atuwa ku bye yatuleetedde olimba si kituufu ye kankubuuzeemu toyogera naye ku WhatsApp ate eyo twogera n'ekiro twayogedde n'agamba nti ajja leero teyakiŋŋambyeko titolaba odigambo ganenze ekyalo kimu nze zeka agaba mawulire amatuufu ku kyalo kuno si bigambo abantu abagenda ebwerabo balaba babeera n'ekizibu kimu basigala n'abantu baabwe eno abaweereza eri amawulire ne babagamba omugambo omuyitirivu kati nebekanga ng'akoze ensobi mwogwo omugambo gwabeera bamuwadde kati wabanga talina bwongo bufumiitiza kigambo kye bamugambye n'atasobola kwekkakkanya kiba kizibu kati naye alabika bamuwadde omugambo n'azimba omutwe n'alyoka ajja nga takoze eki nga taŋŋambye kati naawe ogendedde ku ebyo mbusimanyi ebigambo era basigala eno bwebagambye oli ali Bulaaya ebigambo mbu n'anyiiga n'agaana ogendera ku maka kwegamba ng'okuŋŋanyisa obujulizi nga bwolinawo bigambo nti bamugambye ebigambo ebimulemesa okujja ewuwe ndabye Digito kati gw'obiise bigambo baamulabyeko ku kisaawe Entebbe kino ekyaffe waneeno ekyo kyennyini neera ne baba bamulabye kati nze Digito waabwe binkwatagalirako wano omusajja okukomawo eba yakomye batakomyewo tebinkwatako wewunyi mbadde neebase nga ndoota ejjo nakoze nabadde mu bibulooka nkomyewo neebase onkubidde essimu nti ate omusajja yakomye otyo ensonga kinkuyise njagala omumbegere gwe buli wosuira okubanga waali tuukawo buli wamu omubege njagala ekintu kimu nti Sultani mulabye ali wano gemawulire genkwagala kugokka sina kirala
kati kankubulira omulimu oguwadde omuntu omutuufu nze ogw'omulimu saagusoma banzala nagwo kiri kitone Katonda yakimpa nze mbega nfefedde omuntu ne waabeerawa olaba bansindika kunengenda bembega bamagombe nti ono bamuziika waneeno ono simanya teyatereera nenzija nembigamba nti nno omuntu we mwamuziika tayagalawo nemutereeza ne oba oyinayo omuntu ogweyagala okumanyako ebifeeyo wansi oŋŋamba bugambi naye kakati ono ali ku nsi ono ye baaba ngenda kumunoonya ne waanaaba tanadda mu Uganda waneeno ng'alina gyali nze nja kugamba nti ali gundi n'ennyonyi etuuka ku ssaawa bwe ziti gwe mwennyini mwetimire ku kisaawe.